eri kitaawe namuwa n'ensonga lwaki alabye obwetaavu okukozesa omuvubuka ono. Yali alabye ensonga bbiri muvubuka ono nga zimuweesa omulimu. Ate era ezo ensonga ebbiri ze yayogera olubeerera ze zirina okutunuulirwa ng'onoonya omukozi. Era bw'ozibuusa amaaso tokola. N'ebyokola tebitambula. Kampani oba kampani edda mabega na butafuna bikutwala mu maaso. Byebiruwa inna khayra man ista'jarta la qawiyyun amin. Inna khayra man ista'jarta al qawiyyul amin. Omwami oyo mulungi kubanga ekisooka w'amaanyi ate ekyokubiri wa mazima. Ebyo bitende ebibiri omukozi ng'onoonya omukozi bye bitunuulirwa al quwwa wal amaana. Amaanyi n'obwesigwa. Bwe tugamba amaanyi saaga mu maaso kubanga lwa amaanyi nga ga bwongo. Kati nga zi kompyuta okubala ebitabo waliwo amaanyi emirimu egyetagisa amaanyi nga ga maaso. Waliwo amaanyi ageetagisa mu maaso n'obeerawo amaanyi agwetaaga obwongo. Ekyo kyekitende ekisooka. Ekitende ekyokubiri al amaana obwesigwa. Kubanga omukozi wo atambulirako ebintu bingi. Essente zimutuukirako kati nga bali mu bitongole by'essente balime kumpanya. Amakampani mangi gagwa ne gadda emabega abakozi butabeera baamiini. Abakozi nga tebalina amaana nga siba amiinu abwesigwa siba esimbu sente zikumpanyizibwa. Kati ekyokulabirako nga radio okuba eri commissions si amaana. Era kampani oba ogifiiriza era tuba mukozi mulungi. Kakati omwana omuwala agamba kitaawe qalat ihdahuma ya abati istajiruhu. Omu ku bawala omu agamba taata omwana ono omulenzi tumukozese. Tulabye nawa n'ensonga zemmeka. Ensonga bbiri lwaki alabye nga balina okukozesa omuvubuka ono omuto. Kati ekibuuzo kiri kimu. Obaana bano baali balabidde Musa bbanga ki okutuuka omutenda n'ebitende ebyo ebibiri amaanyi n'obwesigwa. Bamulabira ka piriyodi kafunda nnyo. Fena tukimanyi nti yabasanga ku luzzi nga waliwo ebizibu n'abibayambako era n'abatta ne bagenda. Naye mu kaseera kano mu kaseera mpawe kaaga nga bamusimbirawo n'omukono omwana omulaga nti oyo ebitende ebi abirina. Ebitende ebyo bibiri baabiraba era ebyo ebitende bibiri nga biri mu muntu tewetagisa kumala naye nnaku nnya obitegeera. Tewetagisa kumala naye ebbanga ddene obitegeera ebitende bibiri. Esooka alquwa amaanyi. Waliwo baali bagenze ku luzzi okunywesa ebisolo. Waliwo maanyi ng'alaga nti fasaqa lahuma n'abanyweseza. Be baali nga basembayo okunywesa kubanga baali tebasobola ngumi na nkokola na jiriwa kusimba jiriwa yali ku luzzi. Nga badda wabbali n'ebisolo byabwe ne basembayo. Oluvannyuma nabo ne bakola ki? Bali bwe bavangawo ne banywesa. Kijinja ddene kyaziba oluzzi. Riwaya ezimu zigamba nti jjinja ddene, riwaya endala zigamba luzzi lwaliwo naye nga banywesa baba bangi. Nga tebasobola abaana bawala. Bali basajja. Ye n'abanyweseza kubanga amaanyi agalina. Ako ne bakalaba nti musajja waaki w'amaanyi. Si baana baakutukadde omugongo kubanga yakutuka omugongo tasobola kukola ebyo. Kati ate amaana obwesigwa babula bawa kubanga obwesigwa butwala akaseera ng'owangadde n'omuntu. Olabe neeyisaaye obwesigwa babulabira ku Musa yennyini. Musa alayhi salaamu ebiseera ebyo yali mulenzi muto mbula kalevu. N'abaana abawala bali ababiri nga bawala bato bambula kalevu. Abo ababiri okusisinkana results ozimanyi. Abo ababiri olina omuwala muto n'omulenzi muto obwongo bwonna buba busoma eki kimu. Naye ekyewuunyisa yabayamba teyababuuza mannya musula bwa Hajani mweddira muziro ki teyalina kye yali yeetaga kumanya.
yajjako buzibu kye balina kyokka kyabayamba era kyo abamanyi mu tteeka eri batugamba nti obanga osisinkanye omukyala najja mu maaso go ng'alina obwetaavu nga mubalagavu mukyala mulungi nawe kenyini omwegombye weeyisenga nabbi Musa alayhi salaam beera smart weeyisenga nabbi Musa alayhi salaam yambako obuyambi buli obuyambi bw'alina ng'obulinamu obusobozi bw'obumalira bwokka kimala toyongerako kino tosaba namba ya simu tobuuza muziro sikulwanga wanyonyi sente zange nezifiira obwereere tobuuza osula ku kyalo ki onayo ku baana oli mufumbo nabbi Musa alayhi salaam tiyabanyeega kigambo kyonna qaala ma khatubukuma qaalata la nasqi abange mukola ki wano buzibu ki bwe mulina ekyo kyali ekigambo kya nabbi Musa alayhi bwe bamubulira obuzibu bwabwe nga buli mu liikiye nabwetika bambi bwe yadde yabawo bisolo byabwe mugende Allah ganti fasaqa lahum anabanyweseza ebisolo byabwe nabibaddiza sitaga kumanya mannya kaali kabonera akalaga nti mwesimbu ebitagambika bali baana bawalabu bamyufu ebyo nno mulimu message yange neeyiyo naddala abaami Allah baagaziyiza mu byenfuna toddira kuyambako kuba katego mwofunira abaana babende ate ne batuniza mu mbuga za shaitan Allah akuwadde kasente ofisi enyirira etemagana sente mu sefu zibaawo oli wajjira wonna tuzikuluma bana ba tuition simanyi bikoze bitya semester esembayo abo bonna balugwamu bambi bakazi battu naye nga tebaagala omukyalo oyo tiyandi betajja mu maaso go n'ebizibu bya duniya bimuwazeewaze ne bimusindiikiriza mpaka mu ofisi yo awo akutule mu maaso leka ate mutuniza mu birala wadde enamba y'essimu togimusaba waliwo yaŋŋamba nti ate musaba enamba y'essimu nange mumwe yange waba azimufuna ekizibu ekirala alina ki asobole okujja kino wamaze mumuwa ssimu okujja luno guno omulundi gwazeewo omwadde essimu eyakunoonyeza omulala jagga nti maligombe njala muwoowa bwe kibanga kyekyo wajja muwoowa kubanga era nabbi Musa alayhi salaam yawoowa kwabo naye teyababuuza mannya ne gye basula nti musula ku nnyumba za Hajani mupangisaawa kitammwe yaani bw'oba oyagala kumuwoowa nga Allah yamuteeka nga wuwo ate kyekigaana era ajja kudda mujja kukwatagana naye basebo mulekeraawo okubanga muddira akasente Allah ke yabawa okafuulanga akatego akamasu kwe mutegulira emitego gyammwe obeeranga smart nga nabbi Musa alayhi salaam riwaya ezimu zigamba nti omwana omuwala yaddayo mu kimakuluzi فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين omwala ono yakumawo mulala nga mugeddayo omusanga omuvubuka mumpitire era nono omuwala taata atumanamu ate muwala omu ate omu ku luno luli baliyo babiri era nawana ate ekyayongera okulaga nti omuvubuka nalina amaana mwesimbu si wakugwirana omwala olugendo lwali luwanvu tulowooza nti kumukima wali kuluza emmanga wali kataapu katemerero kawanvu naye nabbi Musa alayhi salaam yasalawo atambule nga yakulembedde omwana omuwala kyokka gwagamba okukulembera ali mu full hijab si zino eza fitting ezimu obusweta nga buli kamukazi ali mu abaya jalabibi eri super naye yasalawo namugamba nti kankukulembere obukuba otutuka masanganzira dyo katikwata kono kitekwa kubanga waliwo akatemerero nti bwe tutuuka wano kasuka kitegeeza wali wala waliwo wanvu ebyo byonna byalaga nti nabiyullahi Musa alayhi salaam wali yayitannafuuka nabbi yalina obwesigwa era kivula abaana abawala bamuwaako obujulizi nti inna khayra man istajarta oyo gogenda okuwa omulimu mulungi ebitagambika muwa omulimu ffe tumulabira kakaseera kokka ke tumulabidde kubanga n'omubaamuufu
mukasera ko yali amaze abo omulabye dda nga yayise dda nagwa mu bikopo sesa bwawana batandika okweyogeza bitajja yali serious ku mulimu bannyabo kiki mina buzibu ki wano obuzibu bwaffe buli bwe butikali temufaayo mutuulaawo ebuzibu bwamwe bumalirize ebintu byamwe biibyo mweraba so simwe baani muvaawa mulagawa amanya gammwe nziramu omukyala yenna muto omukulu mufumbo si mufumbo mubalagavu si mubalagavu bwajjanga mu maaso go ng'akulinako obwetaafu ng'obusobola biranga nabbi Musa alayhi salaam kyekigendera ki Allah tunyumiza ebyafaayo bye mu Qur'an tuyigemu kubanga nawe kisobola okutuukako ate oluusi shayitaani nekozesa mu nkozesa embi ekyokubiri obwo bukwakkulizo bwakonyeekawo Allah tabaraka wa taala bwe tutunuulira nga tuwa omuntu omulimu w'amaanyi mu mulimu gwe tugenda omuwa yo amaana agirina ani asobola okukwata obudde al amaana abakozi abamu takimanyi nti okutuuka ku mulimu oleeti musango n'okuvaawo nga tebunaggwako zambi ebifunamu omusango twateesa nti bya musenza alanda kupala tukasa bweziti yendagano gye twasayininga avaawo bweziti atuuka leeti avaawo tezinnatuuka ogwo musango era ku yawmul qiyama esoka toli aminun toli mwesigwa twateesa birala ate si byokoze olw'okuba waliwo monitoring tewalejja kuddawa ku monitoring ennyo alabe abasomesa essaawa z'okunyira mu kiraasi ayingira leeti ate n'avaamu mangu alowooza abazadde abo fiizi ze bateekayo biwedde tebinaggwa oli azaamaanyiza omuyizi oli azaamaanyiza musajja mukulu fiizi ze zanoonya n'ate tesasulira omwana oli azaamaanyiza omusomesa nennyini ssomero gwe mwatesa naye akuwa omulimu amaana twabiranga ebuwarabu nga sheikh okeri w'obukeri mu kibiina bala beetondera bannange mu nsonyiwe temumanja ku kiyama musajja muwarabu doctor PhD holder miliyoniya va ku bino ebyaffe omusajja munnaddiini naye ng'ayinza obbeetondera olwetondera nti kakati tebanze omusajja omuddugavu ma neetonderako ekinze munaku akimanyi nti ku yawmul qiyama obudde bwakeereye yenna n'amalaayosa n'amalaayosa ajja kwetonda yeetonda agenda ne ssente azisaleko olunaku saasomesa muzisaleko abasajja balina amaana ng'ogenda mu office notandika omunyonyola ensonga zo kati nze nalina obuzibu n'obunnyogovu nga balina okumpa abantu bwensula naye mu room nga tateekako AC naye ng'omusajja oyinza okuba omunyonyola n'afuna essimu ng'eva mukyala we n'akwetondera akamala okukwata ati mukyala wange olwokola ajja olupapula olulala n'ekkalaamu endala nawanikako ennamba y'essimu laga nti omukyala adde ampa ennamba ya sengaawe njagala kwogera naye ebyo si bya mulimu sina kuwandika ku mpapula za mulimu guno ku kiyamba jazimmanja ne peeni bwino oyo okuwandika ennamba y'essimu ne bwino wa university ku kiyamba bajja kummanja nagulayo ekkalaamu eyange ku ssente zange n'empapula ezange kwempandiika ebyange ebya famire zange n'emirimu gyange egy'ebbali kati adde ankubidde essimu olaba awanika bati omukono nga sikayo empapula n'ekkalaamu nasooka wandika just nnamba ya simu si kuwandika ese oba pamphlet amaana inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin oyo golaba w'amaanyi ate mwesigwa nabiyullahi Musa alayhi salam ebyo nno bye bitunuulirwa nga omuntu omulimu mu mbeera zonna mulimu guli international guli national guli local guli international kyonna kasitaba nga agenda kukola mulimu era ebidirira byebyo byolaba baleeta abantu nga si baanyi mulimu enguudo ne bakola nfu bikola bifu byereere ne baleeta abantu tebalina mazima kubanga bw'obanga si w'amaanyi mu kintu ekyo tayinza kuba na mazima ate n'abakozesa baleetera bali abantu abakozi obutaba na mazima abakozesa ebiseera ebisinga abakozesa bwe bafuula abakozi obutaba ba aminu obutabeera na mazima anti ku kaseera omusuubiza mu mugoba kati n'agaana naye kansikesikeyo kyasise
ogenda omugobanga kuziya akapoloti jama tosiima oli mu kugoba buguyi nti gwe nja kugunja bweteba sasipe sawe n'omusubiza sasipe kumugoba buli kaseera kati aga nti amaanyi gonna genteekamu obwesigwa bwonna ye kati bananguba naddamu ddi ofuna kalimu kangira nseetinga enkeesi busajja buno bunsudde ebbali emyezi egyo wenaabeera nga nnoonya akalimu mbeewo naako okulya omukozi muleke afune owulire nti omulimu mulimu ali mulimu naye ssebo buli kaseera sawa yonna expulsion kakati agati sinagafana duniya mukulu tasiima bannange naffe abakozesa twetegereze tweddeko olite toyinza kubanga muntu akolera ssente empya n'enkadde naye nga tosiima musiga kubunkenke buli kaseera bunkenke kizibu okubeera n'amazima ng'okola omulimu gwonna nga gwa bunkenke buli mulimu gwonna egula n'obunkenke amazima gaggwawo sika kyasisa akwate agatte expulsion egenda okujja nga naye ageze n'okukadde nga bubwo ayina entandikwa tunatandikira ebiddako wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh.